Tegeze nabo bajja kufuna omwaganya. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo kino Namusima Deogracius kituufu mutowe Kigongo Emmanuel abadde akabasanya abaana be yeezaalira era nga bano baamutuukirira nako nga bali ne mama waabwe omuto ku nsonga ze zimu. Nawulirako amawulire yeyambisiza abaana be nga ngawulira buwulizi naye nali ndi awo bennyini omwana najja ne mukazi we ne baŋŋamba ye Kigongo nga bw'akwata abaana n'abakulosanya. Nembuuza ku nze mbadde njagala ntegeere kiki Kigongo kiki kati olunaku lwe baŋŋamba Kigongo nambula. Ssentebe agamba nti n'ekitundu nakyo kibadde ku bunkenke olw'ebikolwa bya SSEDDUVUTTO ono bw'atyo n'asaba abonerezebwe ng'amateeka bwe galagira. N'ogamba kati abadde agezaako abadde kyagenda okukola kyekiriwa w'otuukidde okwateko omwana omugireyo akantu n'agamba anyingiza mususu. Babaana bategeezezza nti embeera ya taata waabwe ey'okubatulugunya n'okubakabasanya bwe yabasukkako kwe kuddukira ewa ssentebe w'ekitundu ate nga ye taata waabwe omuto okwekubira enduulu nga bayambibwako maama waabwe. Taata kyema nampita ne tutula mu nju ne tumugamba taata atuusa bubi buli ekiro abeera ayagala tukwata. Ssenga w'abaana bano Mbabazi Florence ategeezezza nti yagezaako okubuuza abaana bano ku nsonga ya taata waabwe okubakabasanya ne bagaana okumubuulira ekituufu ekyamuwaliriza okubakebera n'akizuula nti ddala kituufu basobezebwako. Kati naye nze embeera zembeera mpulira kale nange nempulira nga zinkwasiza ennaku nga bwe bambuulira nti ono akola ki mbakozesa abaana nempulira ekizibu nempulira amaziga nga gampitamu. Kati bwenako mwana agamba sibaleka wano baŋŋambye atambula nakiro najja ewaka mpiteko abamu omukulu n'ayagala okugaana okugenda neŋŋamba sireka wano omwana era neŋŋamba kyemaani bintu bitwale waripootinga poliisi nti naripootinga naye abaana bagamba bagende bawe ripooti ne maama waabwe ne bagaana. Abatuuze mu kitundu kino basabye gavumenti okubonereza omusajja ono n'abalala balabire ku ye kubanga bamukomyawo amangu ate yantandikira ku baana baabwe. Bano tebawukanye ne kansala w'ekitundu kino Ssemuliddeewo avumiridde ebikolwa bwe biti n'asaba poliisi okukola ogwayo. Nti abaana bonna yabakozesa. Kagamba nze nkooye taata nkooye ngenda kwetta buli kanaku abeera ankozesa buli kanaku abeera ankozesa nze ngenda kwewa obutwanfe ate abaana bonna yabakozesa abalala omukazi yali yabatwalira n'abakomyawo era kintu kyekimu. Okozesa obwana obuto omuntu w'emyaka ebiri akyayoka mama Bridget gw'okikakasa gye gundi ki bamusibe. Kuba abatuuze bali mu kweraliikirira nti wakikoleddwa omwana owuwe gwazaala enkya bw'avaayo nze owange gwatazaala ajja mmulaba nga ndowooza atalina mugaso kuba n'owuwe olaba akimutuusizzaako. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Wamala Rachel Kawala gwe tufunidde ku lukuma lw'essimu ategeezza nti basobodde okukwata kagw'ensonyi ono ng'essaawa yonna wakutwalibwa mu kkooti. Poliisi ey'e Mubende ekutte omwami ayitibwa Kigongo Mugisha nga wa myaka 34 akubiteeberezebwa nti yakkakkana ku baana be baazaala n'abakabasanya era ffe bwe twafuna information eno ne tutuuka ne tumukwata naye nga tutandise okunoonyereza nga abaana bano bali mu myaka 11, 13 ne 14 ng'era. Farida Nakayiza ne Enoch Tumusiime BBS Terefayina Gambuuze. Kale bw'olaba ebigenda maaso ne weebuuza nti ddala ensi yaffe etutwalawa. Uganda yaffe si bw'etyo n'olwekyo